sente n'okusoma ennyo mwe mulowooza bwe musoma ennyo abaami oh I have a masters oh I have a PhD abantu bano boosanga mu workshop n'onyumya nabo ne mwogera enzungu ne mwogera zi strategy mukulu taata abo bagenda kuwaanira mu workshop bodde ewako omukyala yalina blueprint entuufu mukyala wo muwe ekitiibwa ekimugwanira temulekerawo olugambo omulekerawo okugira ku bakyala bammwe bannange osanga abantu nga fayiro ze wabwe zonna zonna ziri mumata wabiwulira ebiri ewooyo kino kyabaddewo kwegamba gweoliawo oli mumwe luwewerewo omusajja omutuufu abeera n'emmizi abakyala okukola ennyo ne mubeera ne ssente n'obeera nga tova ku nnyonyi n'obeera nga tova mu workshop maama oli CEO munnanga at the end of the day olina obuvunaanyizibwa ku balo so nga tetunnatandika kugamba mbu he changed nga tetunnatandika kugamba mbu she changed ffe nga ffe twekube mu torch are we talking are we opening up twogedde money is an enabler money is an enabler olw'okubanga nti gwe olina ssente toba wa kitalo nnyo naye munnanga tekankubuulire ebbanga lyonna ly'omala ng'okozesa ssente okufuga amaka ago ng'abantu toba kwegamba obalengezza tayimu ejja kutuuka ng'abantu abo beetaaga nga ne ssente tekyasobola kuyamba so twebuulirire ng'abantu as human beings but for this generation we have a crisis of marriage relationships management tetugirina bantu mwe temukyasaba mabaala gafuusa mabaala muli vibe ku vibe temulina mbala n'abaana bammwe ze babayigirako tuddeyo abaami tutandika okutwala bakyala baffe n'abaana baffe mu kyaki ne mizikiti bagende basabe tubeeko values zetubateeka mu tutuule ewaka olumu tunyumye n'abantu baffe ago ge gali amaanyi